Yes, alright. Mbaniriza kadde kano. Yes, muli mutya mwasibye mutya mwabali ekkata. Eno bagita Faadi TV jimbebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga. Bagamba nti muli big nnyo okubanga mugikumirako n'okubanga mugifollowinga. Gwe subscribinga kyamaanyi kye wakola gwe atanaba kubanga subscribinga ngina kusaba subscribing onyige ne kade. Information yongedde okubanga etambula ekwatagana ku nsonga ya Pastor Aloysius Bugingo okubanga bagabana ennaku z'omwezi buli omuntu alina okubanga abeerako n'omwana ajjukira okusinziira ku kooti bano yayongedde okubanga ebagamba nti besooti ng'ejjukira Pastor Bugingo yabadde azizzaayo ensonga zino mu kooti eya Buganda Road wali ng'asaba kooti ebeeke ng'egiyinza okubanga eyingira mu nsonga zino jjukira n'abagambye nti kooti ebiseera ebisinga okuyingira mu nsonga za famire oluusi eziyingiramu nga mumaze okwesootinga ng'egenda kusalawo obusazi nti mukkiriziganyizza nti kwawukana aya kyava n'okwawukana tebaawukananga ensonga zaabwe ndabanga ezitagenda kuyitamu g'amazima olw'ensonga nti ebisinga teri Bugingo ebisinga agaana okubikkiriza Pastor Bugingo y'oluusi ye nga ye aba ayagala bitambulire mu favor ye oba in his favor ye nga ye bw'akyagala bwe kiba kiguka n'ali Teddy Bugingo ateekawo kwegamba nkyogere ntya ateekawo obukomera akosanisi sitopa amuterawo obugulumu kambuyita obugulumu obulemeza Pastor Bugingo ensonga z'okubanga ziyitamu kubanga ensonga ya divorce nayo yagaana kooti n'ebivaamu kooti yabagala musooke muteesaganye amulabe bwe mukkiriziganya nga omukoma mukola ki musayininga empapula mu mateeka nti mwawukanye jjukira bwe baali bafumbiriganwa obufumbo bwe buwandisa mu mateeka era Pastor Bugingo ne Teddy tebaawukananga ekyo kankiddemu ndowooza mwena muna mukimanyi sitagana kukibaddiramu tebaawukananga bakyali bafumbo mu mateeka tebaawukananga just baayawukana mbigambo Pastor Bugingo gamba nti nze nkyali Teddy Bugingo nfunye omukyala mulala naye nga mu mateeka bakyali bafumbo byagaana kooti yabivaako kooti oluusi tegala kuyingira nnyo mu nsonga z'abano olw'ensonga ensonga zaabwe tezigguka bafuna balooya ne babakozesa oluusi ne looya oluusi kale lwakuba looya oluusi oba omusasula ensimbi naye oluusi waliwo balooya nabo n'emirimu ebisango gye bakoowa n'ensonga ze bakoowa kati bano buli saa bakyusakyusa balooya buli saa bakyusa balooya buli kaseera akyusa balooya ensimbi zibasaasanyako obusaasanya mpitirivu kati ku nsonga z'omwana ono naye ng'ate kintu kiri simple kuteesaganya bebe kooti bye yabagamba nti muteesaganye mugende okujja mu kooti nga mumaze okuteeseganya ng'ebisinga biwedde si kujja omwo mubeere omu tumala ebbanga n'ebbanga nga tuli ku ekyo kooti ebyo tebyagala kakati jjukira mbagambye anti kooti yabadde egobye ensonga zaabwe Pastor Bugingo yabadde azizzaayo ensonga zino ng'afunye balooya abapya abanaamukwasaganyizako Teddy Bugingo mukyala we akyali ne balooya be bali abakadde Pastor Bugingo agezako okubanga ateekawo embeera okubanga munnange nayasobola okubanga afunako time ne mutabani we omuntu wabula Pastor Teddy Bugingo amuterawo zoyinza okuyita stopa amuterawo zoyinza okuyita zisitopa obusenga obugulumu amuterawo obusenge obulemesa ensonga okuyitamu Pastor Teddy yasinza okuba nga alemesa ensonga zino okuba nga ziyitamu Pastor Bugingo kyalina okukola kikimu kyokka kukkaanya na Teddy ate Pastor Bugingo ndaba kizibu ye tayagala kukkaanya na Teddy Bugingo naye nga balina okukkaanya bwe batakkaanye Pastor Bugingo yeerabira okulaba omwana kubanga ko tegenda kaka Teddy Bugingo kukkiriza Pastor Bugingo zino nsonga za famire beesootinge kooti tebiyingiramu nnyo kyova n'ebya divorce yabivaamu nga bagaanye okubanga bakkaanya balina okuteesaganya bo nga bafumbo oba omwana abeerako naye wiikisi 3 omulala n'abeerako nayeemu oba omu abeerako n'emu omulala n'abeerako kale ne wiikisi nga 3 kubanga bagabanye mwezi gumu kooti yabagamba nti muteeseganye omutateeseganye ensonga zammwe tetugenda kuzitunulamu abalamuzi baba n'emisango mingi egy'okwasaganya kati gwe bw'oleeteza ensonga zo nga tezikutuka azigoba bugobi emisango mingi ensonga nyingi ez'okukolako buli lunaku wabayo ensonga ze baleeteza okukolako kati banabeera ku nsonga zo paka tebaninza divorce bazigoba balema okwesootinga
byomunange bitambula akadde kano kodi yazemu negoba ensonga zaabwe Pastor Bugingo asinga okwetaaga ensonga zino teri akyakalambidde akyamutereddewo obugulumo baaba bikyaganya okuyitamu pulaani ze zikyaganya okuba nga azigguka FAD TV kisigala nga ofollowinga mbebaza mbe bulungi mweraba